Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Neebaza Mukama nate olw'amakya g'olwaleero. Olwaleero olunaku lwa Sande, neebaza Mukama oyo atuleese okubeera nga tugabana ekigambo kye ku makya gano ag'olwaleero. Ku lunaku nga luno bwe luti olwa Sande ennyuvu bweti. Amanya n'eddoboozi yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa THEIOS DIVINUS Outer Church, Kitemu Kivu, Kampala, Uganda. Neebaza Mukama ku lw'abantu mwenna abali mpuliriza, abali e Uganda n'abali emitala w'amayanja mwenna, abali mu nsi ez'enjawulo, abali e UAE, abali e US, abali e UK, na mwenna abampuliriza okuva wano ku ttaka lyaffe erya nnyaffe Uganda. Neebaza Mukama olwa mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nzikiriza nti waliwo ekisa kya Mukama ekitusobozesa okweyongera okutegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, era kubanga Yesu ayogera ti enjiri mwe muli amaanyi okuyita mu mutume Pawulo. Omutume Pawulo ng'ayogera naga nti enjiri ge maanyi ga Katonda. The gospel is the power of God. Enjiri ge maanyi ga Katonda eri obulokozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo eba agaleeta obulokozi. N'olw'ensonga eno muganda wange ampuliriza wano wennyini wentuukidde n'omutwe omukulu ennyo. Naye njagala okusooka okujjukiza gwe ampuliriza, sikuzzaamu buzza maanyi wabula nkutegeeza nti zuukuka baguka otegeere nti omukono gwa Mukama weeguli mu miyaga gyonna gy'osisinkana egy'ensi, mu mitawaana gyonna gy'osisinkana egy'ensi. Baguka n'oluyogaano olw'okusinza n'okutendereza, omanye nti omukono gwa Mukama weeguli, ekisa kya Mukama weekiri okubeera nga kikuwanirira era omalako mu ebyo byonna ebikusoomooza. Ogenda kulaba obuwanguzi obwo Kristo Yesu bwe yakulekera kasita otegeera nti ekisa kye weekiri, omukono gwe weeguli, amafuta ge weegali, tegasobola kuleka kyekimu. N'olw'ensonga eno muganda nga mpuliriza wano wentuukidde n'obubaka obuweereddwa omutwe nti OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba weeguli. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba weeguli, nga oba olwedda agulina nga yeetaaga bwetaazi kutambulira ku nnono za kigambo kya Katonda. So omutwe mu bumpimpi guli nti OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okusinziira mu byawandiikibwa, OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba tekyetaagisa ng'olwedde gumuliko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ndowooza awo ye phrase y'omutwe entuufu. OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba tekyetaagisa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oba tekyetaagisa kubanga already gwina omulimu gwagwo gwe gusobola okuba nga gwakola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wano muganda wange ampuliriza wengenda okujja obubaka buno okubeera nga mbusengeka ti OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba gwina omulimu omutongole mu byawandiikibwa. Ndowooza awo gwe mutwe mu Luganda bwe nnyinza okugujjayo. OMU'KRISTAAYO ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba gulina omulimu gwagwo omutongole nga tetukyetaaga gukoowoola. Praise the Lord. Hallelujah. Emirundi mingi nnyo okuva nga tuli bato mu makanisa gye twasabiranga n'olwaleero tuwulira abantu bangi nga bakoowoola omusaayi gwa Yesu, bayita omusaayi gwa Yesu. Omusaayi, koowoola omusaayi. Mutera okuwulira abasabi bangi bwe baba bakulembera essaala nga basaba bamanyi okutuuka ku eri egamba nti kati yita omusaayi, koowoola omusaayi, tuyite omusaayi gwa Yesu. Muganda nga mpuliriza wano nno kikulu nnyo okubeera nga tukitegeera. Practice eyo ey'okukoowoola omusaayi gwa Yesu gwampuliriza wali ogyebuuzizaako oba ya byawandiikibwa oba si ya byawandiikibwa?
Many times I tell you, mirundi mingi mbategeeza nti Bible ye map y'omukkiriza, kye kigambo kya Katonda ekitulaga ebyo ebikkirizibwa okukolebwa n'ebitakkirizibwa kukolebwa, ebikkirizibwa mu ngeri y'okusinza n'ebitakkirizibwa mu ngeri ya kusinza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Many times when we pray, we plead the blood of Jesus. But is it biblical? Have you ever asked yourself a question whether it is biblical or you are erring? Wali weebuuzizaako ekibuuzo oba kyabyawandiikibwa okubeera ng'okowoola omusaayi gwa Yesu, oba oli mu nsobi? No wonder abakkiriza bangi basaba ne bagamba naye tusabye naye tetulabye mukono gwa Mukama, lwa nsonga nti emirundi mingi bakola errors nga zino, ekintu ekyo ne kitakola. Lwaki? Wanga okusinziira mu byawandiikibwa, omuntu bw'akozesa principle oba form of worship ennono oba engeri y'okusinza nga tekkirizibwa mu byawandiikibwa, kitegeeza tejja kukola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Abalala ne basaba ne bakowoola omusaayi gwa Yesu ne bagamba naye ate musumba, tulaba nga bwe tukowoola omusaayi gwa Yesu tulabawo enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Praise the Lord. Amazima gali nti ebiseera bingi waliwo bwe tuyita bakatogo Christian. Bakatogo Christian oba abalokole bakatogo be bano wammanga. Kyekika ky'abalokole nga bw'eba ssaawa ya kusaba oba bw'eba ssaawa ya njiri, ajja kwogera enjiri entuufu n'enkyamu. Oyo abeera katogo Christian, ye kintabule. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omulokole oyo gwe tuyita kintabule, obanja muyita kintabule owa katogo, y'oyo ayingiza buli ekiyitibwa nti njiri. Ye mu mwoyo gw'aba tafaayo oba enjiri gyennyingiza ntuufu oba nkyamu. Ekikulu ayimiridde ku kituuti ayogera, ali mu linnya lya musajja wa Katonda, oyo ye katogo Christian. Ye kasitojjira mu linnya lya Yesu, oyo ye awuliriza buwuliriza era atwala butwazi byonna ebyogerwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oyo gwe tuyita katogo Christian, omulokole oyo wa katogo kintabule, ayinamu enjiri entuufu mu ye n'enfu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bw'afunye chance n'awuliriza ku njiri entuufu eyo emubeeramu, lwawulidde enkyamu eyo emubeeramu. Be balokola abo abatera okutawaana nnyo mu lugendo lw'obulokozi, olw'ensonga bw'obeera katogo Christian n'ebirooto ofuna katogo dreams. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ofuna ebirooto nga bya katogo era bya kintabule, lwa nsonga buli kisa kya njiri gy'olya kwe kwolesebwa mujja ottambulira. Ne bw'onooba oyiiya music gwe muyita gospel music oba nnyimba z'enjiri ze muyita gospel songs, ennyimba zo, enjiri ye ey'ennyimba ejja kuba etambulira mu ekyo ky'olya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mu ekyo ky'olya kikyentegeeza enjiri gy'olya. Enjiri gy'olya ye gospel gw'ofulumya. Olunaku lw'onoolya enjiri enfu ye gospel we music gw'ojja ofulumya, naye bw'atyo ajja kuba atambulira mu area eyo. So oyo gwe tuyita katogo Christian, oyo atera okutawaanya nnyo abantu bangi, so naye yennyini okwetawaanya n'okwerwisa mu lugendo lw'obulokozi. Lwaki? Afuna ebimutabulatabula bingi. Lwaki? Mu nsi y'omwoyo, ekireeta n'okutabulatabulwa ne mu nsi y'omubiri. Nti oyo asobola n'okufuna ebirooto eby'obwakatonda nga ddala bituufu, ate asobola okufuna n'ebirooto ebitali bya bwakatonda. Lwaki? Biva mu kisa ky'enjiri eri enfu gy'alya. So afuna ku ebyo ebiva mu kisa ky'enjiri entuufu gye yalidde, n'afuna n'ebyo ebiva mu kisa ky'enjiri enfu gy'alya. So the end results zibeera nti afuna ebimutaataaganya oba ebyekontana.
alabanga Katonda w'ekisa ky'enjiri entuufu alina kyamugamba, ate kirabika alinganga alina ne Katonda w'ekisa ky'enjiri endala. So kitegeeza oyo tumumanyi ddala Katonda gwe tusinza ali omu, naye enjiri buli lwebeera mu doctrine enkyamu, mu njigiriza enkyamu, kiba kitegeeza erinamu elementi z'oyo awakanya Kristo gwe tuyita Antichrist oba omwoyo gw'oyo awakanya Kristo. Ganono ge mazima abasinga obungi bagankyayira, naye nenkitiibwa nenkiddiza Mukama n'ettendo olw'okunkyawa olw'okubuulira amazima. Amazima ge gano nti enjiri either ebeera ntuufu nga etambulira mu kisa ky'omwoyo omutukuvu owaddala, oba ebeera nkyamu ng'etambulira mu kisa ky'omwoyo gw'oyo awakanya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oba ekyokusatu ebeera nkyamu ng'etambulira mu kisa ky'oyo, oba tujja nakiyita kisa, ng'etambulira mu magezi g'omuntu obuntu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bye bintu ebyo bisatu. Waliwo ekisa ky'omwoyo wa Katonda owaddala, ekisa ky'omwoyo gw'oyo awakanya Kristo, neera kye tuyita human wisdom, amagezi g'omuntu. Hallelujah. So pleading, okowoola omusaayi gwa Yesu Kristo, bino bye bimu ku byo ebitambula mu njigiriza ey'Abakristaayo emirundi mingi nnyo. So ne tulina type y'omulokole omulala gwe mbadde sinnagamba, kyekika ky'omulokole ono asalawo okubeera nti buli nsinza yonna mwasinziza mu way of worship, mu style of worship yonna mwasinziza, afuba okunoonyereza okulaba ng'ekorrespondinga n'ekigambo kya Katonda, nga etambula wamu n'ekigambo kya Katonda, nga teyawukanye ku kigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bayibuli nga bwetulaga ti omuntu oba omusajja bw'aleka kitaawe ne nnyina anoonya omubeezi amusaanira, ekitegeeza bakkaanya ne babeera omuntu omu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abo ne babeera omuntu omu, Bayibuli kikyeraga ti n'oyo agezaako baawula abeera kasiti, akolimiddwa oyo ayawula abalinga abo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Lwaki? Kubanga obo babeera omuntu omu, bafuuka one body one flesh. Kyova mu kirayiro wabeerawo ti omubiri gwange gunaabeera gugwo, ate era n'ogugwo gunaabeera gwange. So n'oli omukyala naye n'alayira nti munnange ssebo, nange ogwange gunaaba gugwo. Are you getting the point? So what does that mean? Wano waliwo covenant ebeerawo, endagaano ebeerawo. Bwe tukkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi waffe, tuyingira mu ndagaano n'ekigambo kya Katonda. We enter into a covenant of God's word. Tuyingira mu ndagaano n'ekigambo kya Katonda. Lwaki? Yesu kigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. In the beginning was the word. Ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Kigambo oyo n'afuuka omuntu, n'ajjako mu bantu, n'ajjako gye tuli, n'abeerako n'abantu ku nsi kuno, naye ensi teyamutegeera. Who was this word? Ani kigambo ono? Mumumanyi bulungi okusinziira mu byawandiikibwa era okusinziira mu kyawandiikibwa ekyo kyenkwogereddeko oba kyenjogedde, kyojja okwezuulira naawe mu ntakamizaayo oba giyite Bayibuli yo oba Bibiliya yo, gyojja okukisanga mu Yokaana. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo muganda nga mpuliriza, in the beginning was the word, nti ku lubereberye waliwo kigambo, then kigambo n'aba awali Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ki kyekitegeeza gwe ampuliriza? Kyekitegeeza kye kino wammanga, nti weetaaga okubeera ng'omanya nti bwe walokoka n'oyingira mu ndagaano ne Katonda, wayingira mu ndagaano n'ekigambo kya Katonda. You entered into a covenant relationship with the word of God and a covenant relationship with Jesus. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo ye kigambo kya Katonda.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So omukristaayo yenna, omulokole yenna agezaako okwewala ekigambo kya Katonda, agezaako okuva ku kigambo kya Katonda, abeera ali mu kubeera nga violatinga relationship ye ne Yesu Kristo, obeera violatinga enkolaganayo ne Mukama waffe Yesu Kristo. Si nsonga mubuulizi ki akubuulira enjiri naye oba mugagga nnyo oba alina ebizimbe eby'amaanyi oba alina ki muganda nga mpuliriza kikulu nnyo kitegeere nti si bizimbe si bifo bya bbeeyi ne what matters most is the word of God. Ebizimbe birungi, ebifo eby'ebbeeyi birungi, obasumba abanene balungi, naye what matters is the word of God. Ekimatalinga kigambo kya Katonda. Mu ggulu tebagenda kutunuulira kanisa nnene mwewasabiranga, tebagenda kutunuulira Benz gy'ovuga, tebagenda kutunuulira limousines z'olina ezo z'opangisa abantu ku mikolo gyo, tebagenda kutunuulira ssente na butitimbi bwa nsimbi by'olina, bagenda kutunuulira how was your relationship with God. Enkolaganayo ne Katonda yali etya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana kyenjogedde kigambo nti ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu, omusana ne gwaka mu kizikiza, se kizikiza tekyagutegeera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Walabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana, oyo yajja olw'okutegeeza, ategeeze eby'omusana bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana. Olunya olw'omwenda waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Olunya olw'ekumi yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Awo n'abamu bwe bakkiririza ne bagamba nti waliwo oluyimba era nawo luva mu kisa ekyenjiri emu ey'eddiini emu lugamba nti bonna bamusemberera yabawa obuyinza okufuuka abaana. So issue teri nti bonna abamusemberera egamba nti bonna abamusembeza bwezita eddiini bwe ziwabya abantu babega bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Nnyo 13 ne lugamba abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Awo wakulu nnyo okwetegereza, naye abaazaalibwa Katonda. Olunya 14 lwongera ne lugamba nti kigambo n'afuuka omubiri. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo kino kikulu nnyo Bayibuli kyegamba olunya 13 nti abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abazaalibwa Katonda. Praise the Lord. Kikulu nnyo okukitegeera gwa mpuliriza nti kigambo ono tulina okusigala nga tutambulira mu kkubo lye era mu kkubo nga yeye. Wanono kyenva ngenda maaso nga nkubuulira ku mutwe gwaffe ogugamba nti omukristaayo ateekeddwa okukoowoola omusaayi gwa Yesu. Okusinziira mu byawandiikibwa, kya byawandiikibwa omukristaayo okukoowoola omusaayi gwa Yesu oba gulina omulimu gwagwo omutongole. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So enjigiriza eyo ezze eyingira mu kanisa ya Kristo Yesu okuva mu Pentecostal movement oba mu kisinde kye twandiyise ekisinde ky'obukristaayo ekiyitibwa ekisinde ky'abapentekooti n'ekisinde ky'obukristaayo ekiyitibwa ekisinde ky'abakalizimatiki.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ntera obbagamba nti obukristaayo bunene era bugazi. Ekigambo Christian oba omukristaayo kitegeeza abo oba oyo eyazaalibwa Kristo Yesu. Ne ku ludda lw'ensi kitegeeza bonna aboogera Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyova olaba ensi ebakategorizinga mu kategori emu nti Christian religion, eddiini y'obukristaayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Eddiini y'obukristaayo. So n'olw'ensonga eno gwe ampuliriza wano wennyini wentandikira nengezaako okujjirayo okulaga nti tukimanyi bulungi nnyo mu byafaayo nti obukristaayo tukimanyi bulungi nnyo mu byafaayo nti obukristaayo bunene era bugazi, naye tukimanyi bulungi nnyo nti bwe bwali tebunaba kujja, bwe bwali tebunaba kutandika, waliwo enzikiriza nnyingi nnyo ezasookawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tuzimanyi bulungi nnyo enzikiriza nnyingi nnyo ezasookawo, naye nga obukristaayo oba enzikiriza y'obukristaayo nga tennaba kujja. Naye lwakuba ebyo bigazi bwe tuba tubisensudde nnyo, naye nga mmwe abayivu abagezaako okubeera nga mutambulira mu research ne mu kusoma ne mu kuyiga, mukimanyi bulungi nnyo nti obukristaayo nga tebunnaba kujja buzaalibwa mu ddiini eyasookera ddala mu nsi yonna eyitibwa Judaism religion oba eddiini ey'Ekiyudaaya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Judaism oba eddiini eyo eyitibwa ey'Obuyudaaya. So eddiini y'Obuyudaaya eyo oba ey'Ekiyudaaya nejja neddirirwa eddiini ya Hinduism oba gye tuyita ey'Abahindu, olwo nejja neddirira Buddhism oba gye tuyita eya Buddha, then awo neddirirwa eyitibwa Islam oba eyaba Islam. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye obukristaayo busimbukira ddala mu Buyudaaya oluvannyuma lw'okubeera nti Abayudaaya balina ensinza gye basinzizaamu Katonda mu kitabo kyabwe eky'endagaano enkadde ekiyitibwa Torah kye basinzizangamu nga ye Bayibuli okuva ku lubereberye paka mu Malaki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Okuva ku lubereberye paka mu Malaki ye Bayibuli era by'ebitabo ebyo Abayudaaya mwe basinzizanga Mukama, naye byalinga bisonga ku Yesu nga tannajja, ayitibwa the Christ, Jesus the Christ, Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mu Lulatini nabagamba gwe bayita Christos oba mu lulimi Oluhiburu Mezaya, omununuzi era the anointed one. Haleluya. So n'olw'ensonga eyo Yesu bw'amala okujja awo obukristaayo butandika oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Yesu Kristo ng'ayambuse mu ggulu. The term Christian oba ekigambo bukristaayo kyasooka kukozesebwa Antiokiya. Bw'onooba osoma mu Bayibuli yo mu bikolwa by'abatume ojja kulaba Mutume Pawulo ekigambo ekyo basooka kimukozesaako nokimukozesaako ku abo bonna n'ekkanisa ya Kristo Yesu mu Antiokiya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo bajja bataataaganyizibwa abantu ne political system y'ensi. Oluvannyuma political system y'ensi nejjanga ebalwanyisa ne creatingawo eddiini nnyingi nnyo mu linnya Christian. Haleluya. Era many religions, eddiini nnyingi nnyo zitandika wansi w'obukristaayo nga zina kye tuyita ebisinde. Eddiini y'obukristaayo enywezebwa oba efuulibwa ddiini olwa political organizations oba olw'enteekateeka ez'ebyobufuzi ez'abakulembeze bakabaka abaasooka olw'ensonga zaabwe ze baalina okulaba nti bagifuula eddiini, kubanga baasooka kulwanyisa bayigirizwa ne babatta ne baba malawo. But after that time ne bagaa nti naye kebateekewo eddiini zino zibayambeko okufuga abantu.
So in their way oba imungeri zaabwe ng'abakulembeze bakkiriza eddiini zino ne bazisembeza ne bazifuula eddiini, naye oluvannyuma olwa enjawukana ez'enjawulo mu kukkiriza okumu kubanga kabaka bano batandikanga eddiini zino naye ne befuula bakatonda ate abateekeddwa okuba nga bawulirizibwa mu kifo kya Katonda waddala mu byawandiikibwa. N'olw'ensonga eyo ekyo ne kireetera bituyita ebisinde bingi nnyo okumeruka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, tukimanyi bulungi nnyo. For example, mu kisinde oba mu Christian religion, mu ddiini ey'Ekikristaayo tuyinamu ebisinde bingi ebiweraawerako. Wano nno tuteekeddwa kimanya nti n'eddiini endala nnyingi nnyo ezirina ebisinde ebiweraawerako. Kebeere Muslim oba kebabeere Basiraamu nabo balina ebisinde bingi ebibalimu ebiweraawerako. Wabula kitwala muntu kubeera nga weeyongedde okunoonyereza n'okusomaasomako okumanya nti nabo balina ebisinde bingi eby'enjawulo ebiweraawerako. Era ebimu biri political nga mu ngeri ezimu oba endala. Abasiraamu balinamu movement gye bayita Islamic Movement of Afghanistan. Eno yali political party era yakoleranga mu Afghanistan omwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era naye erina ebyayo bye sijja kulondoola nnyo. Balina mu bo kye bayita National Islamic Movement eya Afghanistan. Mu bo balinamu gye bayita Students Islamic Movement eya India. Mukama waffe yeebazibwe. Naye zino bino bisinde ebiri mu ddiini ey'Obusiraamu. Mulimu gye tuyita Movement of 15 Kodadi aka Islamic Movement of Iran. Mukama waffe yeebazibwe. Yali yatandikibwa mu 1963. Mukama waffe yeebazibwe. So mulimu Islamic Movement in Israel, eyo nayo gyeri. Waliyo Islamic Movement eya Bangladesh, waliyo Islamic Movement eya Kurdistan. Mukama waffe yeebazibwe. Waliyo Islamic Movement Nigeria, eno nayo religious organization which hopes to establish an Islamic state in Nigeria. So waliyo gye bayita Islamic Movement eya Tajikistan, eno branch oba nalyo tabi ku ddiini y'Obuisiramu, nalyo tabi oba kisinde ekisinzira mu Central Asia. Eno Militant Islamist Organization erimu operation mu Tajikistan. So n'olw'ensonga waliwo gye bayita East Pakistan Islamic Movement, eyo nayo gyeri, naye eri mu ngeri ya ddiini oba mu kisinde naye nga nakyo kyogera Allah. So n'olw'ensonga waliwo gye bayita Islamic Movement eya Uzbekistan. Eno nayo Militant Islamic Group formed mu 1998 by Islamic ideology Takil Yuldashev, former Soviet paratrooper Juma Namangandi. So n'olw'ensonga eyo zonna Islamic movements. Mulimu endala gye musinga okumanya ennyo, eno emanyiddwa nnyo ku gw'obutujju, naye eno yayitibwa the Islamic State oba IS oba ISIS oba IS, era emanyiddwa nga Islamic State of Iraq and Lebanon. So Islamic State of Iraq and Syria, eno nayo mugimanyi bulungi nnyo. Eno Militant Islamist Group nabo bali mu kisinde ekyo. Kyova abantu ojja basanga nga Abasiraamu abamu type emu tekkiriza bantu kuttibwa, ate nga type endala egamba tiya omuntu bwafa botta mukafiri ye muggulu ososaayo mutwe, mujjana ososaayo mutwe, lwa bisinde bino ebyenjawulo ebibalimu. So mulimu ekisinde nga kyo mwattu tekikkiriza bantu kubatta, naye mulimu ebisinde nga byo bikiririza ddala era nga biwagirira ddala okufa kw'abantu. So n'olw'ensonga eyo bino ebisinde ebyenjawulo nabyo tulisobola okugayita nti bisinde ze tuyita movements, naye nga ebeera one religion, Islam. In the same way ne Christianity bwetyo bweri, Obukristaayo nabwo bwe butyo bwe buli.
So era ebiseera ebisinga ba theologians oba abasomesa oba abasomyi oba abayizi oba abakenkufu aba theology bakozesa one term Christendom nga ye term etegeeza nti ensi y'abakristaayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ensi ey'abakristaayo oba ey'obwakabaka obw'abakristaayo. Mu ngeri emu oba endala nga mu bakristaayo mulimu movements nnyingi nnyo oba biyite ebisinde bingi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu bisinde bino ng'omwe tulina charismatic movement, omwo mwe tulina Catholic movement, omwo mwe tulina Protestant movement, omwo mwe tulina tuyita n'abalokole gye musinga okutambuliramu Pentecostal movement, omwo mwe tulina Baptist movement. So bangi nnyo ebisinde, bingi nnyo nyini ddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. So ebisinde bingi ze tuyita movements. Hallelujah. So movement oba ekisinde teba diini, kiba kisinde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekisinde teba diini, kiba kisinde oba gye tuyita movement, naye ebeera under one term Christianity. Hallelujah. Bukristaayo. Hallelujah. Praise the Lord. Naye n'olw'ensonga eyo abakristaayo kyobola tuli bangi, naye Katonda yamanyi omukristaawo we owaddala. Hallelujah. Praise the Lord. Wetukomerawo ti ebisinde bino mu circles za Pentecostal ne charismatic awo n'ebirala bingi nnyo, waliwo enjawukana nnyingi ezijja zenyigawo, ezijja zibeerawo mu nsinza ya Katonda. Ekimu ku byo era ekimu ku mutawaana ogwasensera ne guyingira movements zino ez'enjawulo oba ebisinde bino eby'enjawulo okubeera nga bitaataaganyizibwa. Omulabe Sitaani Eva nga bwe tukiraba mu lusuku Adeni, Katonda omuntu amuwa ekkubo eggolofukofu ery'okgoberera, naye Sitaani naye n'amulaga ekkubo ebbi. Nga bwe tukiraba Yesu Kristo bw'akyogera mu lugero lw'omusizi, ti omusizi omu yasiga eŋŋaano ennungi, naye omubi bwe yalaba nga obudde buzibye nga nnyini ennimiro yeebase n'abakozi nga beebase, omubi n'ajja n'asiga eŋŋaano embi mu ŋŋaano ennungi. Olwo lwali lugero lwa Mukama waffe Yesu Kristo lwe yagera oluyitibwa parable of the sower. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ojja dusanga mu kitabo kya Matayo essula ya 13 olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda, sinakindi bw'oba weeyongeddeyo paka ku lwa 23. Mu bufunze kikyengezaako okulaga nti mu ŋŋaano eyo oba mu lugero olwo Mukama waffe Yesu Kristo lwagera olw'omusizi ti bw'amala okusiga eŋŋaano ennungi, omubi yajja ekiro nga beebase n'atandika okusigamu eŋŋaano embi mu ŋŋaano ennungi. Olwo nno ne bajja ne bagamba mukama waabwe ti laba nno baasizeemu eŋŋaano embi, tukoze tutya tuggyemu okuggyamu eŋŋaano eno embi? Mukama waffe kyava agamba ti nno mubireke byonna bikulire wamu, ebiro we binaatuuka eŋŋaano embi erisensulwa n'eggyibwamu, ennungi nayo neeteekebwa ebbali. Embi erisensulwa n'eggyibwamu neeteekebwa ebbali, kubanga wejja kuba erabika bulungi ti eno y'ennungi eno y'embi. Ne bwe munaabisensula kati mujja kumaliriza ng'eŋŋaano mutwaliddemu n'ennungi mu mbi. Sagamba ti eyembi oluvannyuma eriyokebwa. Haleluya. Wano we tukomerawo okulaga ti ebisinde bingi eby'obukristaayo kyobola ebiseera ebisinga ntera okubagamba nti olw'okuba ensi erina sayidi gy'eba eyagala okumanya, eyinza okubuuza nti Pastor Martin, THEIOS DIVINUS Outer Church eri under which movement? Olw'okuba ensi erina terms and laws and conditions, tusobola okugamba tuli under Pentecostal movement. Naye ate tulina ekirala kye twogera nti but the movement cannot define us.
only the word of God can truly define us. The movement gye tulimu nayo yennyini tesobola tunnyonnyola ffe baani, naye amazima agaliwo ekigambo kya Katonda kisigala kye kisobola okutunnyonnyola ffe baani. Ekigambo kya Katonda kye kisobola okunnyonnyola who you are, but there is no religious system or religious movement can differentiate, can define who you are. If you can understand the word of God, singa osobola okutegeera ekigambo kya Katonda ojja genda okkizuula nti the movement oba movement mwotambulira is not able to define you. Hallelujah. So n'olwensonga only the word of God can define you. Kigambo kya Katonda kisobola okudefininga. If you can understand it and follow it and do it, then you will be a different person. The world systems cannot define us. Praise the Lord. Lwaki? Because Pentecostal naye ina erazi zaayo. Pentecostal as a movement, as a Christian movement, nga nayo ekisinde eky'Abakristaayo nakyo kirinamu erazi zaayo zaakyo eziri eyo nga mu kukola, eziri eyo nga mu kwogera ennimi ezo ezaali bibirika abatume ze baayogera na bagamba bwe tuzisoma tuzimanyi bulungi nnyo ti abatume baayogera ennimi eziwulikika ez'amawanga. Naye mu Pentecostal movement namwo mulimu Pentecostal, in fact Pentecostal movement erimu ebiwayi bisatu. Haleluya. Ebizibu bye tulina wano mu nsi zaffe eza Africa tukanya kwaniriza buli mubuulizi w'enjiri kasita tulya nti akutta omuzindaala ayogera Yesu. Naye Yesu ebiseera bisinga kyangu omuntu okwogera erinnya Jesus mu njiri ye, naye ekisinde mwakulukutira ebiseera ebisinga ojja kwesanga ekimu kyawaba nnyo. So mu Pentecostal movement mulimu ekyo mulimu ebiwayi bisatu. So mulimu ba Pentecostal movement ekkiririza mu nnimi ezo ze mwogereza ez'ebigambo ebitayatuka oba ebitategeerekeka ebyo. So in fact ezo movement, Pentecostal movement nayo yatandika mu myaka gya 1900. Mu myaka gya 1900 Pentecostal movement eyo gyetandikira mu 19th century. Hallelujah. Mu kyasa kya 19 1900 Pentecostal movement wetandikira. Kyova nkugamba nti Pentecostal movement cannot define me. Even though I can be registered under Pentecostal movement for the sake of the nation, egwanga okuntegeera wawengwa, but in my teaching mba nkimanyi bulungi nnyo nti only the word of God defines me. No movement, no Christian movement can determine my salvation. My salvation is not determined on the Christian movement mwentambulira oba mulinnya eryo mwentambulidde ensi lyeyagunja. Naye ntambulira salvation yange ebeera determined and decided by the word of God, because I know and follow the word of God just like it is. So kyovalaba nti ojja kwesanga a man like me ng'ali mu Pentecostal movement naye nga sikkiririza mu nnimi ezo ze mwogera ezitaliiyo. I believe in the gift of speaking in tongues, naye nga ennimi ezo ojja kwogera ezo z'otaayiga, naye nga nnimi z'abantu nga Mwoyo Mutukuvu ajja kwogeza ennimi just like the apostles in the book of Acts. Hallelujah. Oleme kwogera kye tuyita glossolalia. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Hallelujah. Nawe yogere xenoglosolalia. Praise the Lord. Hallelujah. Awo no wenva neneeyongerayo nenkulaga nti ne Pentecostal movement eyina issues zaayo. Olwaleero kituufu nti Pentecostal movement eyina 200 million denominations oba amakanisa gali miliyoni 2 mu nsi yonna agoogerwako okubeera aga Pentecostals. Hallelujah. Ba Pentecostals. So era ne bongera ne balaga nti waliyo ne miliyoni endala 2 ezo
ez'abantu abamu abe identifying okubeera aba Pentecost oba aba charismatic, naye nga mungeremu obendala kino kikulu nnyo kitegeere nti zino movements nazo zirina errors zaazo. Praise the Lord. So Pentecostal movement naye ina errors zaayo. Ezimu ku errors zeina, ezimu ku zo zifaanagana ne errors charismatic cycles zirina. Ezimu ku errors eza pleading the blood of Jesus, eza call omusaayi gwa Yesu. Mukama waffe ebazwe nnyo abooluganda. Era mu movement oba mu Christian movements mulimu ne bano be tuyita word of faith movement. Wawe ekisinde ekirala bakiyita kya word of faith movement, nti ekigambo ky'okukkiriza oba bakiyita ekisinde ky'abeekigambo eky'okukkiriza. Erinnya ddungi nnyo era ebiseera ebisinga balina amannya malungi nnyo bw'oba ogasaakinze n'oganoonyereza, naye ebiseera ebisinga ebikolebwa mu go bya tabbu nnyo olw'ensonga bibeera ensinza gye basinzizaamu is non biblical. So muganda nga mpuliriza wano wenviira okulaga okuwa answer obaka bwaffe bwatandise bugamba is pleading the blood of Jesus biblical. Oh, the blood of Jesus had its rightful duties. Hallelujah. Oba omusaayi gwa Yesu gwali gwina duties zaagwo ze guteekeddwa okubeera nga gukola. Mulimu aba word of faith movement. Word of faith movement eno eyina nayo abasumba baayo bangi nnyo, abasinga obungi ba televangelist oba babuulizi nnyo bakuma TV, especially mu America eyo bangi nnyo aba word of faith movement. Bano baakula nga bava mu Pentecostal movement yebazaala aba word of faith movement. Batandikira mu kyasa kya 20th century era bali founded n'omubuulizi w'enjiri eyali ayitibwa E.W. Kenyon. Mukama waffe yebazibwe nnyo. E.W. Kenyon eyasoma gye tuyita endowooza y'obwongo, metaphysical new thought teachings ezo. So gye twandiyise mind science. So where the name it oba ekigambo oba n'erinnya lyabwe lisobola okubeera nga liva. So bajja ne babeera combined ne Pentecostalism. Naye eno bano bali mixture ya Pentecostalism ne Orthodox Christianity. So n'olw'ensonga eno bano mulimu ababuulizi bangi nnyo, basajja ba Katonda balungi naye waliwo errors buno obumu. So tekitegeeza nti si balokole, tekitegeeza bw'owulira njogedde ku linnya ly'omubuulizi oyo ng'omumanyi, tekitegeeza nti si mulokole, tekitegeeza nti tatya Katonda, naye balina errors nyingi nnyo mu forms of worships. So muno mwe muli ba Kenneth, waliwo omubuulizi omu ayitibwa Kenneth, naye sijja kwogera mannya gaabwe gonna. Sijja kwogera mannya gaabwe gombi, just kanjogerengako limulimu. Mulimu omubuulizi omu ayitibwa Kenneth, ayitibwa Kenneth. Oli E.W. Kenyon mwogedde olw'ensonga yafa taliiwo, naye mulimu ayitibwa Kenneth. Oyo sijja kumalayo linnya lye lyakubiri. So the word of faith movement mulimu balina enjigiriza zaabwe nnyingi nnyo. Omwo mulimu n'omulala ayitibwa Ben, naye sijja kumalayo lyakubiri. Mulimu ayitibwa Ben. Abasinga abo ba televangelist babuulirira nnyo ku ma TV era bakozesa nnyo enkola eya plead the blood of Jesus, kowoola omusaayi gwa Yesu. Balina enjigiriza zaabwe nnyingi nnyo. Bamanyi okuclaiminga ekifo kya Katonda most of the times in their teachings. Bw'oba ogenza n'osoma their doctrinal statements, bamanyi okuclaiminga ekifo kya Katonda. They call themselves the small gods, bayita bukatonda obutono in their statements of faith. Era mu njigiriza zaabwe ze babuulira bagezako okulaga nti you are also a god, naawe omuntu oli Katonda wo. So in other words, mongeremu oba endala, you are a god, obe nawe obanga Katonda kusinga ku Katonda, obanga Katonda ogwe ate gwe kennyini. Ebyo byonna byonna biri their statements of faith. Naye baba basajja ba mwoyo nnyo baba balabye, they seem to be too spiritual. So teaching zaabwe zirimu nnyo pleading the blood of Jesus, zeesigamizibwa nnyo, enjigiriza zaabwe zirimu nnyo kowoola omusaayi gwa Yesu. Ate abalokole battu especially wano abali mu Africa
tebatera kunoonyereza ku bantu nga bano bo kye bafa kiri kimu enjiri ki gye babuulidde naye enjiri tebafaayo kuginoonyereza nga bagipima n'ekigambo kya Katonda bagipima wabula bona magezi gaabwe wano mu Uganda especially. Kino kyenjogerako ekiwuka kyajjajja ne kiyingira even the Pentecostals of Uganda and Pentecostals around the world. They plead the blood of Jesus. Bakoowoola omusaayi gwa Yesu. But nga tonnaba kumpakanya nnyo ngenda kuwa obudde kola research onoonyereze mu Bayibuli yo onoonyeze olunyiriri nga waliwo omutume apleadinga omusaayi gwa Yesu oba akoowoola omusaayi gwa Yesu. Kekibeere mu ndagaano enkadde oba mu ndagaano empya, no one pleaded the blood. Teri muntu n'omu yakoowoola musaayi oba yayita musaayi gwa Yesu Kristo kubeera nga gujja. Omusaayi teba pleading am pleading ne Bible eguyita the blood of sprinkling, eguyita musaayi gwa kumansira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. It calls it the blood of sprinkling, eguyita omusaayi ogw'okumansira. Naye nga sinaba kutwala kunnyonnyola lwaki toteekeddwa kukoowoola musaayi gwa Yesu Kristo, ekintu kikulu nnyo ky'olina okusooka okutegeera ti bano abababuza batera okubasomesa nga babalaga nti pleading the blood of Jesus batera kukyesigamya ku Passover. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Batera kukyesigamya ku Passover in the land of Egypt. Katonda yagamba Abayisirayiri okusiiga omusaayi ku nzigi, era malayika ey'ekizikiza oba Mukama wanaaba abayitako aba bw'anaabajja okubeera nga azikiriza ababereberye ba Egypt, bano bo bajja kubeera nga baliko okubukibwako kwa Mukama. So kituufu yabagamba basale endiga nga bwe yazibalagira okuzisala. Bonoba ogenze n'osoma bulungi mu Kuva ssuula eyo Kuva 12 eyo zonna zijja kuba zikulambika bulungi. Ojja kukiraba nti ojja kukiraba nti Katonda bwe yabagamba okukola ekyo oba Mukama bwe yabagamba okukola ekyo bakikola, naye they never pleaded the blood. They never pleaded the blood. Batera nokyesigamya ku kyawandiikibwa ekiri mu Revelation 12 verse 11 ekigamba nti and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekyawandiikibwa ekyo kankisume mu direct translation eya Luganda version okubikula essula ya 12 olunyolo 11 lwogera bwe luti nti nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Ekyawandiikibwa ekyo nakyo bagezaako okubeera nga bakisinziirako oba bakyekwasa oba bakyesigamyako okukoowoola omusaayi gwa Yesu. Naye tukimanyi bulungi nnyo when we studied the Bible tewaliwo wantu wonna watugamba pleading the blood. There is no statement of pleading. Naye tulaba past tense statement egamba nabo baamuwangula. Omanyi bwe mwanga musoma Bible most of the times look very keenly, wetegereze nnyo olabe ne tenses ki mwe bayogerera bye bayogeranga. Wano Bible ega nti nabo baamuwangula olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga gutya. Baamuwangula bati olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga. Bible ega nti n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Praise the Lord. Lwaki? Because omuntu oyo yazaalibwa Kristo Yesu abeerako akabonero akasiilu ak'omwoyo omutukuvu kaafuna because of the precious blood of the Lamb. Era omusaayi ogwo Mukama waffe Bible etulaga nti gwayiika once and for all. So mungeremu oba endala nga sinaba kuwa conclusion, njagala twetegereze bulungi nnyo lwaki kiri non-biblical to plead the blood of Jesus. Many of you mubadde nga musaba bwe butyo. Kama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So one of these
many things abakristaayo bangi nnyo bye bakola is to apply the blood of Jesus in their lives by ignorance. Kwe kubeera nga bakola omusaayi gwa Yesu Kristo olw'obutamanya bwabwe bagenda baleekaana mpita omusaayi nkoola omusaayi gwa Yesu era mansira omusaayi gwa Yesu ku nju yange ku bizinensi yange mu motoka yange mu bulega bwange bwentunda mu sikati zange zentunda ngatto zange zentunda nkoola omusaayi. So the issue is this, ensonga yeno oba obadde obireekaana oba obadde planning okutandika okubyogera oba obisabira Mukama oba obisabira waggulu manya nti bikyamu. The phrase I sprinkle the blood of Jesus. Eyo phrase nti nkoola omusaayi gwa Yesu oba mansira omusaayi gwa Yesu. Toyina buyinza bumansira musaayi gwa Yesu. Lwaki nkugamba nti tolina buyinza bumansira musaayi gwa Yesu? Goza Bible bega nti Yesu yeewaayo okutufiiririra. Olowooza yeewaayo wa? Mukama waffe yeebazibwe nnyo Luganda. Yesu teyeewaayo eri Sitaani naye yeewaayo eri Katonda. Lwaki? Sitaani si ye yali ademandinga righteousness, Katonda ye yali ademandinga righteousness. Sitaani si ye yali abanja obutuukirivu, Katonda ye yali abanja obutuukirivu. Omuntu wamala okusobera mu lusuku Aden, Katonda ye yali abanja obutuukirivu. N'olw'ensonga eyo saddaaka zonna ezaaliwo mu ndagaano enkadde zaali zikiikirira saddaaka emu eya Mukama waffe Yesu Kristo yali ajja okwewaayo adde mu bifo by'ebisolo biri ebyasalibwanga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Luganda. So Yesu Kristo ye n'abeera saddaaka ennamu etayina kibi eyalinga ye Katonda yennyini yajjira mu mubiri gw'abantu n'azaalibwa ng'omuntu. Praise the Lord. Kati mu ngeri emu oba endala he died on our behalf, n'atufiiririra. So you have no access to that blood. Toyina access ku musaayi ogwo, yeewaayo okutufiiririra. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Luganda. Praise the Lord. Yeewaayo okutufiiririra. So the life of an animal oba obulamu bw'ekisolo obulamu bw'ekisolo bubeera the life of an animal is in the blood. Bible bweba etulaga mu by'Abaleevi essula ya 17 ti obulamu bw'ekisolo bubeera mu musaayi gwakyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Luganda. Obulamu bw'ekintu kyonna bubeera mu musaayi gwakyo, ge makulu gaakyo. Genda osobe eby'Abaleevi 17 olunyiriri lwe 11. Eby'Abaleevi 17 olunyiriri lwa 11 lwogera bwe luti. Leviticus 17 verse 11 Bible egamba kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi. In fact obulamu bw'ennyama buba mu musaayi era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. Obulamu bw'ennyama buba mu musaayi. Obulamu bw'ennyama kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi. So kitegeeza nti Jesus gave his life. Ti Yesu yawaayo obulamu bwe bwe yayiwa omusaayi gwe. So what is the significance of the blood of Jesus? Omusaayi gwa Yesu kyawe kyegulaga ogulaga obulamu bwa Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Luganda. You can't plead the life of Jesus. Tosobola kupleadinga bulamu bwa Yesu. You can't plead or sprinkle the life of Jesus. Tosobola kusprinklinga bulamu bwa Yesu. Kiri bwe kitu. You can't plead the life of Jesus. You can't plead the blood of Jesus. Tosobola kupleadinga musaayi gwa Yesu. Waki omusaayi gwa Yesu gulaga obulamu bwe, gulaga okufa kwe yatufiiririra n'awaayo obulamu bwe eri ani? Eri Katonda. Praise the Lord. Jesus gave his life to God. Yawaayo obulamu bwe eri Katonda. So you don't have the right, toyina buyinza, toyina authority etuuka wali bulamu, etuuka wali musaayi gwa Yesu. In fact, where did you get the blood from? Omusabira wagujjawa. Toyina access, toyina busobozi butuuka awo. Bible waita the holy of holies, the heavenly holy of holies.
Yesu Kristo, he presented his blood to God in heaven, in the most holy place in heaven, at the mercy seat of in heaven. Kuntebe yekisa mu ggulu. Bible erina gyeyita the mercy seat, entebe yekisa. Toyina access ku musaayi gwa Yesu. Kabona omukulu yekka okusinziira mu ndagaano enkadde. Ntero bagamba the Old Testament is the shadow of the reality in the New Testament. Endagaano enkadde kyekisikiriza ky'obukakafu bw'empya. The blood of Jesus is in heaven, in the holy of holies, the most holy place in heaven, in the most holy place in heaven. Toyina access ku gwo. Kabona omukulu yekka bwe tudda mu ndagaano enkadde. Only the high priest. Kabona omukulu yekka. Wabangawo bakabona bangi, naye mu bakabona abangi mwabanga mwayitibwa the high priest, kabona asinga obukulu. Haleluya. Kale katukize mu lulimi lw'abasumba, mutegeera nnyo olulimi lw'abasumba. Kiringanga bwe twandigambye nti waliwo in fact ne basina kireeta mu basumba kanti gyeri mu madiini gye mwava. Kiringanga bwe twandigambye nti mu ddiini y'ekikatuliki eriyo bafaaza bangi, naye bafaaza bano mulimu faaza abasinga obukulu. Kati faaza abasinga obukulu mu nsi yonna aweebwa erinnya paapa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era erinnya paapa litegeeza faaza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Nayo litegeeza father, the Pope. Hallelujah. Praise the Lord. So amakulu gajo kyendegeeza okulaga ono amakulu g'ekigambo Pope, meaning of ya Pope, meaning ya Papa, y'ekigambo Pope oba Papa mu Catholic religion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oba mu Catholic Church, Pope oba Papa ye title eweebwa oyo abasinga obukulu bafaaza bonna mu nsi yonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era ekigambo Pope kiva mu kigambo ekya Latin papa. Ekigambo ekya Latin papa ekiva mu kigambo ekya Greek papas. Papas ekitegeeza father ekyoluzungu. So n'olw'ensonga eyo title eno etandikibwa mu 19th century nga etandika ne Bishop of Rome, the head of the Roman Catholic Church, etandika bamitanga Bishop of Rome, naye oluvannyuma n'ayitibwa Pope. Hallelujah. So mungeremu bendala oyo yabeera akulira bapapa bonna. In fact si bapapa bonna, yakulira bafaaza bonna. Bafaaza bonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wabula basalawo ye bamwawule ku bafaaza abalala basobole okumuyita Pope. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Basobole omuyita Pope naye nga bw'okiza mu lulimi oluzungu oba oluganda, n'oyo abeera mu kyaki abeera Pope. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye abeera Papa because kitegeeza papa oba father. Wano mu Luganda gwe muyita father. So mu bufunze just oli bamulekererayo ekikye ne bakyawula bano abalala baleme bayita father, naye oli olw'okuba abeera father w'abafather sibo kwegane bagezaako okuteekawo some form of hearsay oba engeri y'obukulembeze oba okulaga nti yakulidde bonna. So therefore to them yabeeranga high priest mu bo, yabeeranga kabona omukulu mu bo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. But when we come back in the Bible, bwe tukomawo mu Bible, Jesus is the high priest, he is the Pope. Hallelujah. Ye high priest, ye kabona omukulu. Hallelujah. Ye kabona omukulu. Bwe tujja mu basumba tusobola okubeera ng'ennaku zino tulinawo naffe some forms of hearsay oba engeri z'obukulembeze oba ez'obukulu nga tulinamu muffe oluusi nga mulimu omusumba ate n'osaba mu basumba nga tulinamu atukulira. For example wano mu Uganda tulina ba mirundi ebiri, ebisinde bya mirundi ebiri oba umbrellas bbiri. Tulinamu His Eminence
Apostle Dr. Joseph Serwadda, tulinayo omulala ayitibwa Bishop Rwere. So n'olw'ensonga eno, all these people, according to the laws that govern the Parliament of Uganda, bano bombi babeera bakulu babalokole wano mu Uganda, era abalokole ababeera bagenze ne baregisteringa wansi waabwe abo babeera babatwala be babeeranga their pops oba their leaders there in that area. So sikiwakanya eri abakigendamu, it is not bad because obukulembeze bonna buva eri Katonda kasita tubukoleramu ebituufu byabwo, that is what matters. Naye n'olw'ensonga eno kyengezaako okulaga nti Jesus, Yesu Kristo wetukomawo mu Bible, Jesus is called the high priest, ye kabona asinga obukulu. Tinewakubadde abasumba tuli bangi, naye gavumenti ebaayo ne gwemanyi nti ono yabasinga mmwe, gavumenti ey'okunsi nti ono yabasinga, ono yabatwala oba yabakulira, ono yabakulembera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. That is in the government order. Even in the heavenly order, waliwo kabona asinga obukulu eyayitibwanga high priest. Hallelujah, high priest. Betukoma mu Anglican Church, Anglican Church eyina gweyita Bishop of Canterbury, Bishop of Canterbury. Naye nga on his top waliyo the King of England, kabaka wa England, nga yabeera boss wa kabakono. Nagawe nagenti the regions zine zisinga zatandika zili political, so wagulu wazo ezimu ziragira ddala zote zakikweka nnyo, ziragira ddala nti obwakabaka bwa England bwe bukulembera the Church of England, eyitibwa Anglican Church, at times eyitibwa Lutheran Church, at times eyitibwa amanya mangi. So n'olw'ensonga eno muganda wange ampuliriza, wano wenzijira okulaga even in the Bible wabangawo the high priest, kabona asinga obukulu okusinga bakabona abasigadde, akulembera banne. Ono kabona akulembera banne ye yayingiranga mu kifo ekiyitibwa the most holy place oba the holy of holies. You have no access to that blood. Gwampuliriza muganda wange ampuliriza, yensonga lwaki olina otegeera kino, kyolina otegeera nga nkunnyonnyola bino nti kabona asinga obukulu yekka ye yabanga ayingira mu kifo ekyo ekiyitibwa the holy of holies, era we waabeeranga eyitibwa the mercy seat, entebe ey'ekisa. Olwaleero teri muntu ayina busobozi butuuka awo oba busobola kubeera nga ajjayo gwe tuyita omusaayi gwa Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So the mercy seat, bwe twogera ku mercy seat oyinza obutagitegeera. Mercy seat ojja ginooleza mu byawandiikibwa. It is very important for you ogitegeere entebe eyo ey'ekisa yabeeranga ku covenant box, ku sanduuko ey'endagaano, era eyo kabona yenka omukulu ye yayingirangayo awaabeeranga essanduuko eyalimu amateeka ga Musa oba ag'endagaano ya Katonda ne Musa, era sanduuko box eyo yali ya gold. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So n'olw'ensonga eyo mercy seat bw'onooba osomye mu Exodus chapter 25 ejja kuyambako okutegeera okulaba scriptures zino ezoogera ku mercy seat eyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So bw'oba osomye egamba Exodus chapter 25 verse 10 to 22, have them make an ark of acacia wood 2.5 cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold mold around it. Cast 4 gold rings for it, and fasten them to its 4 feet with 2 wings, and 1 side and 2 rings. Ojja kubyesomera omaleyo paka ku verse gye nagambye, because biwanvu nnyo, saagala kugenda nnyo kulandaga nnyo. So n'olw'ensonga eyo mercy seat eyabeera ng'okwo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, yakiikiriranga ekifo Katonda w'atuula ku ssanduuko eyo. Hallelujah, ekifo Katonda w'atuula ku ssanduuko eyo. So muganda nga mpuliriza wano wengezaako okulaga this mercy seat, ekifo ekyo oba awantu awo, ekifo ekyo the most holy place, the holy of holies, ekifo ekyo ekyabeeranga ku gundi eyo kyabeeranga mu karuumu ako akayitibwanga the most holy place oba the holy of holies.
ku ssanduuko nga kwe kiri, ne kabona nga singa ayingirayo nga yayonoonye ng'afiirayo, singa yayingirangayo ng'ayonoonye nga tasoose kwetukuza. Abasiraamu kye bayita okufuna wuzu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, kabona yasookanga kufuna wuzu, kye tuyita okwetukuza, okunaaba n'atukula ne yejjako ebibi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So yasookaga kwesaddaakira naye omusaayi n'asooka ne yeetukuza. So Jesus Christ presented his body to God in heaven. Kakyolina omumanya Yesu Kristo omubiri gwe naye yaguwaayo eri Katonda mu ggulu, in the most holy place in heaven, at the master's seat in heaven, ku ntebe ey'ekisa eri mu ggulu. Kati gwe tolina access ku ntebe ey'ekisa eri mu ggulu, tusembera weeri, naye tetulina access kukwata kwebyo ebyaweebwayo ebiri wali nga ekyo ekyaweebwayo eri Katonda. Ekintu ekyaweebwayo eri Katonda gwe tolina access kukijjayo. Tetulina right nga kanisa, nga bakristaayo, nga balokole kuyitayo musaayi gwa Yesu Kristo. Lwaki? It was presented to God. Gwaweebwayo eri Katonda. Yesu yawaayo mubiri gwe eri Katonda mu ggulu for our sins, olw'ebibi byaffe. Era Bayibuli nti omusaayi gwe guli mu maaso g'entebe ya Katonda, gwogera ebikulu okusinga ogwa Aberi. Gwe gutuleetera okuwolerezebwa, gwe gutuleetera okusonyiyibwa when we go astray, bwe tuwaba, bwe tubula, bwe tusobya. The fact of the matter nti twalokoka tetegeeza nti, oba ekyo tekitegeeza nti tetusobya, tekitegeeza nti tetwonoona mu mubiri. Bayibuli egamba nti if we say that we do not sin, we make God a liar. Katonda tumufuula omulimba bwe tugamba tetwonoona. So in our flesh, mu mibiri gyaffe, we do sin. Twonoona, tusobya, twonoona mu birowoozo, especially in the thoughts. Many believers balina ebikolwa bingi eby'omubiri bye baawangula, but eby'omunda, eby'omu birowoozo, waliwo obwenzi bw'omu birowoozo, okwaka kw'omu birowoozo. Because we are in this Adamic body, we do sin. Hebrews chapter 12 verse 22 egamba, naye muzze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusalemu eky'omu ggulu, n'eri obukumi bw'abamalayika, eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa. Olunya olw'24, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Ulirayo, n'eri omusaayi ogw'okumansira, Bayibuli guyita the blood of sprinkling. Abalokole abamu mugugiramu muguyita na nnyanja, abamu mpugira mu nnyanja y'omusaayi gwa Yesu, nebbika mu luzzi lw'omusaayi gwa Yesu, mansira omusaayi gwa Yesu. Baguyita ogw'okumansira, naye era si gwagumansira wadde baguyisa ogw'okumansira. Some people abayinza okugamba nti baguyisa ogw'okumansira kati kale katugumansirenga bumansizi. No, tokkirizibwa gumansira ye ng'olukusa olugyewa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, you don't have any right to sprinkle the blood of Jesus. It is in the most holy place in heaven, at the master's seat in heaven. You have no access to it. Only the high priest could sprinkle the blood. Yoyo yekka kabona omukulu ye yali akkirizibwa okumansira omusaayi, era Yesu Kristo ye kabona omukulu. Olina okukitegeera nti before the office of the high priest, oba office ya high priest eyo nga tenaba kubeerawo, Moses oba Musa ye yasprinklinganga omusaayi, ye yagikolerangamu. Moses oba Musa ye yamansiranga omusaayi, yamansira omusaayi ku bintu byonna. Moses sprinkled the blood almost on everything in the temple. Yamansira omusaayi ku buli kintu kyonna almost ebyali mu yeekaalu byonna. Back in the Old Testament, kino kikulu nnyo okukitegeera that who has the right to sprinkle the blood? Ani alina olukusa olumansira omusaayi? Si bakristaayo
Abayisirayiri bonna tebamansiranga musaayi. Nfuna bulungi. Abayisirayiri bonna, Isirayiri ya Katonda yonna teyamansiranga musaayi. It was the duty of the high priest. So let me show you something in the Bible. Njawo ntegera bulungi nnyo mu Bible. Bible eguyita the blood of sprinkling, eguyita omusaayi ogw'okumansira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So kati njawo tugende straight mu Hebrews chapter 9, Abebbulaniya essuula ya 9. Abebbulaniya essuula ya 9. Olunyiriri lwa 19. Abebbulaniya essuula ya 9 lwa 19 lwogera bwe lugamba, kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu bonna ng'amateeka bwe gali, n'atwalanga omusaayi gw'ennyama n'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu ne zoobu n'amansira ku kitabo kyennyini era ne ku bantu bonna. Hallelujah. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. So bino abikolanga nga kikyagamba bw'oba weeyongeddeyo olunyiriri lw'18 lugamba, Bayibuli egamba nti bw'oba weeyongeddeyo olwabiri lugamba nti ng'ayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Katuwulirayo, omusaayi gw'endagaano y'Abayisirayiri gwali musaayi gwa bisolo. Kyova olaba abagambanga nti guno gwe musaayi, this is the blood of the testament which God has enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Yamansiranga, n'amansira yeekaalu oba tente ey'ekkuŋŋaaniro, n'amansira n'ebintu byonna ebyagibeerangamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu njogera ennyangu, nga office ya high priest tannatandika kukola, Mukama nga tannalonda kabona asinga obukulu, office eyo Moses yagisookamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ye yakolanga emirimu gyayo, era olw'okuba ye mutabaganya waabwe, ye mutabaganya w'Abayisirayiri oba w'Abayudaaya ne Katonda. Ye mu ndagaano eyo Katonda gy'alagaana n'ennyumba ya Isirayiri, ye ng'omutabaganya waabwe yamansira omusaayi, era n'abalaga nti eno gwe musaayi ogw'endagaano. Olunyiriri lwa 20 ng'ayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. So n'olw'ensonga eyo twetegereza nti ebintu byonna almost byali purified. Hallelujah. Purified almost byonna. Kubanga olw'olwogera ne lugamba nti era nate eweema n'ebintu byonna eby'okuweereza n'abimansirangako omusaayi bw'atyo. Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bayibuli bwetyo bweyogedde olw'abiri lugamba nti era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi. Newulira mu mateeka, era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era awataba kuyiwa musaayi. Haleluya. Era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa, era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiwa. Kale ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo, naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne ssaddaaka ezisinga ezo. Olunyiriri lwa 24 kubanga Kristo teyayingira mu kifo. In fact asinaba kunsomera lwa 24. Olwa 23 lugamba era lugamba kale ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu, wulirayo, ebifaananyi byebyo eby'omuggulu, ebifaananyi byebyo eby'omuggulu byebiriwa? Byebyo ebyali mu yeekaalu, byebyali mu temple of meeting Musa we yasisinkaniranga abaana ba Isirayiri.
tugiyite temple oba place of worship, giyite church nanti bwe lulimi lwomwamanyira, giyite church yammwe essinzizo, wadde tukimanyi church is a body of believers, naye katugenderawo we mutegeera, giyite essinzizo, ekifo we bakuŋŋaaniranga. Moses almost ebintu byonna yabimansirako, ne Bible ega nti kale ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu, ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu bye biriwa? Olutimbe luli olunene olwabeerangawo olwawula eno abantu gye balabira Musa awali ekyoto n'eri Musa gy'ayingira yekka. Olutimbe olwo lukiikirira ggulu. Haleluya! Lukiikirira eggulu lyennyini mu bbanga, the sky, the heavens. Hallelujah. The curtain of heavens. Kyova olaba olutimbe olwo lwalina omubiri omunene. Omubiri omunene ogwo nga gubalirirwamu thickness y'olugoye ng'ebalirirwamu okubeera inchi nga 4 ez'olugalo. The thickness was like almost 4 inches curtain. Curtain ye yayawulanga Musa. Even the high priest wamala okulondebwa, high priest gyayingira eyo nagambye no office Moses yagikolerangamu before the high priest, naye Mukama wamala okulonda high priest gye yayingiranga, kabona asinga obukulu nga tumanye asookera ddala Aaron, bwe yayingiranga eyo thickness eya curtain eyo emwawula ku bantu gye babeera yali ya 4 inches. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. That's 4 inches. Eyo curtain eyo ya 4 inches representing eggulu lyennyini eri gyayingira gye bayita awatukuvu awatukuvu, wa representing the most holy place mu ggulu, Katonda w'atuula. Kati eyo kyova olaba wabangayo amaanyi ag'enjawulo agatuulanga ku covenant box. Ku covenant box kwe kwali ng'eyitibwa masse seat, entebe ey'ekisa ku ssanduuko ey'endagaano eyaabwe gye baaba Abayudaaya ne Katonda. N'olw'ensonga eyo kyova wayitibwanga the most holy place, the holy of holies. Kabona yekka nga yabatuukira eri Katonda gy'atuula nga yabatuukirayo. Kati tulaba wano Bayibuli etulaga nti Yesu Kristo ye high priest atya. Nti bino kifaananyi kyoba olunyola buli mwesa tuluga kale ekifaananyi ky'ebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo, naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne saddaaka ezisinga ennyo. Amakulu gaakyo bino byonna ebyali mu yeekaalu kifaananyi oba kisiikirize ky'ebyaddala ebiri mu ggulu Katonda gy'atuula. Meaning that biri ebiri mu ggulu Katonda gy'atuula ebyo byennyini byali byetaaga okubeera nga binaazibwa nabyo n'omusaayi gw'omwana gw'endiga Kristo Yesu ogwakiikirira oba ogwatuukiriza. Biri ebyalinga bigukiikirira mu mirembe egyayita, mu mirembe egyayita ogw'ebisolo, ogw'ennume z'ente, embuzi, ogw'embuzi, ogw'endiga, egyo gyonna emisaayi gyali gisiikirize ekikiikirira omusaayi gwa Yesu. Yesu bw'amala okujja n'attibwa ku musaalaba, ye ogugwe ne gujjawo ogwabiri. Naye ekyenjawulo ekiriwo era kye kino, Bayibuli kyova beekulaga nti ye awatukuvu we yayingira Yesu Kristo wasukka ku wano ku nsi bakabona b'oku nsi we baayingiranga. Haleluya! Bayibuli kyeveeraga ti endagaano enkadde kyava agidibya. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Lwaki ediba olw'ensonga nti ebisolo byadiba, saddaaka z'ebisolo zaadiba. Tetukyetaaga kusala bisolo nga saddaaka okuggyako okubisala okubirya obuli. Haleluya! Naye tetukyabisala nga saddaaka ya kibi. Lwaki? Yesu Kristo omusaayi gwe gwadibya ogw'ebisolo, kubanga yeye saddaaka eyatuukiriza saddaaka ezandibadde zikolebwa zonna ku nsi ku lw'ebibi by'abantu. Haleluya! Bayibuli kyeveeraga ti omusaayi ogwo kyeguva gwaweebwayo eri Katonda. So mu ndagaano enkadde kyova olaba Mukama yali abagaana n'okulya omusaayi gw'ebisolo ebyo naddala ebisaliddwa nga saddaaka. So lwaki? Kubanga
gwabeeranga bulamu obw'ekisolo obuweereddwayo mu kifo ky'obulamu bw'omuntu. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti emmeeme eyonoona y'erifa. Omuntu bwe yasobyanganga ekisolo kirina okufa mu kifo kye. Olwaleero tokyetaaga kisolo okufa mu kifo kyo. Lwaki? Omusaayi gwa Yesu bwe gwayika gwe gulaga omusaayi gw'ekisolo. Lwaki? Bayibuli egamba nti obulamu bw'ennyama bubeera mu musaayi gwayo. Yesu awaayo atya obulamu bwe kuyita mu kuyiwa musaayi gwe. Atya yayiwa omusaayi gwe emirundi 7 okusinziira mu Bayibuli. Emirundi gyali 7 nga giraga perfection. Haleluya. Ebyo byonna emirundi 7 giraga kye tuyita perfection, okutuukirizibwa. Haleluya. So gyali emirundi 7 naye gyonna giraga perfection, okutuukirizibwa. Hallelujah. So botandika ogibala according to the scriptures ojja kwewuunya. Naye Yesu Kristo gwe kimanye nti yayiwa omusaayi gwe emirundi 7. Praise the Lord. 7 times. For 7 times yayiwa omusaayi gwe. Genda weekole research olabe gyali gitya emirundi egyo 7 because ndabo budde bumpeddeko sijja bigenda naye kyenyinza okugamba yayiwa omusaayi nga bamukuba emiggo, yayiwa omusaayi mu lusuku agesesemen, yayiwa omusaayi mirundi there 7 times. Hallelujah. Yayiwa nga akubwa, yayiwa nga akomererwa, yayiwa nga afumitibwa, yayiwa nga ateekebwako engulu ey'amaggwa. So yayiwa omusaayi, yayiwa nga afumitibwa effumu, yayiwa. So what do I mean here? Kikyegezako okugirayo waneeno nti ekikulu kya byonna Yesu Kristo yayiwa omusaayi on our behalf. So mungere mu endala, this blood was also dedicated to God. Omusaayi guno nagwo gwayika ku lwaffe naye nga obulamu bwabuwaayo eri Katonda ku lwaffe. Kati kyekibeerawo when you believe Jesus, bw'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, God Katonda addira ku bulamu bwa Yesu Kristo n'akuwaako. You get the life of Christ in you. Ofuna obulamu bwa Kristo munda muggwe. In other words, you get the spiritual DNA of Christ in you. In other words, the purging oba okumansirwako kw'omusaayi kukakasibwa mu bulamu bwo era bwe gukunaaza. Bayibuli egamba nti gukunaaza once and for all. Kivuga Bayibuli egamba gwatunaaza. Hallelujah. Katonda akyogerako in past tense. Abatume bakyogerako in past tense. The blood cleansed us. It washed us. Hallelujah. It is not cleansing you today. It cleansed you long time ago. But the activeness of that power to be seen in your life, you just have to believe Jesus to be your personal Lord and Savior. Bokiriza Yesu Kristo kwa mulakama wero mulokozi wo. The power is activated, but the cleansing is for long time ago. In order to remain in that power of his cleansing, mukusigala mu maanyi g'okutukuzibwa kw'omusaayi gwa Yesu Kristo ogwo, weetaaga okubeera nga okkiriza Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. Olunaku lw'omala okumukkiriza, you remain in the power of the blood of Jesus. You remain in the power every day, every now and then. You are born of the blood of Jesus, of the Lamb of God. Olw'omusaayi gwa Kristo Yesu gwayika ku musalaba tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. So it says Moses functioned in the type. Bayibuli eyogera nti Musa yakolera mu type, mwekyo ekifaanana, mwebyo ebifaanana eby'omu ggulu. He sprinkled all things with blood. Hallelujah. Ani yakola ekyo yali Moses. Bible egamba nti all Hebrew people ti bonna Abayudaaya besprinkling-ako omusaayi. No, not all Hebrews sprinkled blood on themselves. Hallelujah. They were God's covenant people, but they weren't going around sprinkling themselves with blood. Baiti bagenda nga bemansirako omusaayi. Hallelujah. But every now and then. No, it was Moses who acted as the high priest at that time. Hallelujah. Oluvanyuma Katonda wabaleetera high priest ye yakikolanga. Katonda bw'initiating office ya high priest, Musa n'agimutikkula n'agitikka Alooni, then yalinga duty ya Alooni nga kabona omukulu.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kale Bible egamba nti we have the high priest. Hallelujah. It is important for us okukitegeera. Now we have the high priest. Kati tulina kabona asinga obukulu Yesu Kristo atudde ku ntebe ey'ekisa. Hebrews 12 verse 24 egamba unto Jesus the mediator of the new covenant. Hallelujah. Tineri Yesu Kristo mediator, omutabaganya. Jukira Musa ye mutabaganya w'abantu ab'endagaano enkadde. Naye Abaebbulaniya 12 olunyiriri lwa 24 lutulaga Yesu nga ye mutabaganya, ye mediator. Verse 24 egamba neri Yesu omubaka w'endagaano empya, neri Yesu omubaka w'endagaano empya, eneri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Jesus is the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Hebrews 12:24. Hallelujah. Nebo bero somye Hebrews chapter 8 verse 6. Bosoma Abaebbulaniya sura ya 8 olunyiriri lwa 6 nalwo lulina kye lujja okuyamba. Abaebbulaniya sura ya 8 olunyiriri lwa 6 lwogera bwe luti tinaye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant. Eneyogera ku Yesu Kristo. Yesu yayogerwako wano, a better covenant which was established upon better promises. Hebrews 8:6. So Jesus Christ is the mediator of this better covenant. Yesu Kristo ye mutabaganya, ye mubaka ow'endagaano eno empya. So it's Jesus, Yesu Kristo. Bogera ku chapter 9 Abaebbulaniya sura ya 9 osobola okukiraba ekifaananyi kyonna bwe kivaayo obulungi okuva ku verse 14. Hebrews chapter 9 Abaebbulaniya sura ya 9 olunyiriri lwa 14. Hallelujah. Tuko pamoja. Kansubire tuli wamu kyentegeeza. Abaebbulaniya essula ya 9 olunyiriri lwa 14 lwogera bwe luti wetuva. Lugamba omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda ataliiko bulema. Nkiddamu. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Praise the Lord. Naye ekisinga obukulu bw'oba ovudde ku verse 13 esooka kugamba nti kuba obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abalina empitambi bitukuza okunaaza omubiri. Olunyiriri lwa 14. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaayo eri Katonda nga taliiko bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Olunyiriri lwa 15. Nerwogera ne lugamba era kyava abeera omubaka w'endagaano empya okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonna eby'omu ndagaano ey'olubereberye abayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo. In fact Bible egamba nti abayitibwa, yes, abayitibwa balyoke baweebwe. Abayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo. So agamba nti for if the blood of bulls and of goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause he is the mediator of the new covenant, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament,
they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Hallelujah. Era oba weyongeddeyo olunyiri olw'ekumi in fact olunyiri olw'ekumi n'ettaano lwogera ne lugamba nti era kyeyava abeera omubaka w'endagaano empya okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonna eby'omu ndagaano ey'olubereberye abayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. So Yesu Kristo yennyini he sprinkled his blood on the mercy seat. He purged us, yatuyuwako omusaayi gwe, yatumansirako omusaayi gwe. Ekyo yakikola dda, talina kukikola akola buli budde nga Moses bwe yakikola omulundi gumu ku lw'endagaano enkadde, okuratifying endagaano enkadde, okuinitiating endagaano enkadde, okusigning endagaano enkadde. Ne Yesu Kristo yakikola okusigning endagaano empya. He purged us with his blood already. Na buli kintu gwe kyogenda okukwatako already Jesus purged it because he purged us with his blood. Bwaliwo omusaayi gwe ku nsi Bible egamba nti n'ettaka eryaliko limiddwa it was also blessed. Emmotoka zino ze muvuga byonna biva mu nfuufu ya nsi eno. Yesu yagiyiira dde omusaayi gwe, it is blessed. So we are already purged, we are already cleansed by the blood of Jesus Christ. So he, the high priest Jesus Christ, ye mediator wa New Testament, ye mubaka w'endagaano empya. He was the only one who had the right to sprinkle the blood, and it was his own blood. Ye yekka yalina olukusa olumansira omusaayi, era gwali musaayi gwe. Ye kabona eyeeyiira omusaayi ate n'agumansira. Yakikola dda, toyina access kutuuka we guli kugumansira. You now know the truth. Kati amazima ogamanyi. It is up to you to do the right thing or to do the wrong one or to continue doing your wrong ones. So omuntu omugamba nti mansira omusaayi gwa Yesu, mansira omusaayi gwa Yesu n'ogamba nti bikoze. The issue is this, biba tebikoze. Ne weerabira nti oluusi mu ssaala ennyingi z'osaba, ezo essaawa z'omala ng'osaba essaala mu ddakiika nga 40 malamba. Mu ddakiika nga 40 katugeze mu ssaawa nga 2 nnamba z'osabira. Waliwo abalokola amala essaawa nga 4 nnamba amansira musaayi. Ezo zonna essaawa zibeera wastage of time. Essaala ekukolera bulijjo gwe ky'otamanyi yeri gy'osabira mu mazima g'ekigambo kya Katonda. Mwattu oyinza n'okuba nga mu ssaawa 4 essaala gy'osabidde mu mazima g'ekigambo kya Katonda ebadde ya ddakiika 10. Ekitegeeza ekiba kikoze si kukoowoola musaayi gwa Yesu. Njagala onfune bulungi. Ekiba kikoze si kukoowoola musaayi gwa Yesu, si pleading of the blood of Jesus. Naye ekiba kikoledde kyekiri ekigambo ky'oyogedde, by'osabidde mu mwoyo w'amazima mu ddakiika 10 ezisoose oba ezawakati oba ezisembyeyo. Kati kirungi nnyo bw'otegera ekigambo kya Katonda otandika okusabira in his will, mu kwagala kwe. What is the will of God? The word of God. Bw'osabira ebbali w'ekigambo kya Katonda, you are praying against God's will. So Jesus is our high priest. Yesu Kristo ye kabona waffe asinga obukulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Jesus, Yesu ye kabona waffe asinga obukulu. He is our most high priest. Praise the Lord. Ye kabona asinga obukulu. Teweetaagayo bakabona balala bonna basinga bukulu. Yesu Kristo ye kabona asinga obukulu. Bw'oba osomye Hebrews chapter 5, katusomawoko Hebrews chapter 5 Abaebbulaniya essula ya 5 olunyiriri lwa 2 paka ku lw'e10 lwogera bwe luti ti ayinza okukwata empola abatamanyi n'abakyamya, kubanga era naye yennyini yeetooloddwa obunafu. Olunyiriri olwokusatu, era olw'obwo kimugwaniranga ku lw'abantu, era bwe kityo ku lulwe yennyini okuwangayo olw'ebibi. So omuntu yenna teyeetwalira yekka kitiibwa ekyo, wabula ng'ayitiddwa Katonda era nga Alooni.
olunyolo olwokutaano era bw'atyo Kristo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu wabula oyo eyamugamba nti gwe oli mwana wange leero nkuzadde ggwe olunyolo olw'omukaaga era nga bw'ayogera awalala nti gwe oli kabona emirembe gyonna ngeri ya Merekizedeeki bweri. Olunyolo olw'omusanvu oyo munaku ze yabeerera mu mubiri gwe bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri oyo eyayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga era bwe yawulira olw'okutya kwe Katonda. Olunyolo olw'omunaana newankubadde nga mwana naye yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona. Olw'omwenda awo bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri abo bonna abamuwulira. Olunyolo olw'ekkumi Katonda gwe yayita kabona asinga obukulu ng'engeri ya Merekizedeeki bweri. Hallelujah. Jesus is our high priest. Oyinza okuba nga mbadde obwedda njogera kabona asinga obukulu nga tonabafuna lunyiriri lulaga nti Yesu ye kabona asinga obukulu. Yesu olumu ku lunyiriri olulaga nti Yesu ye kabona asinga obukulu. Naye leka nkwongere Abaebbulaniya 9 olunyiriri lwa 11 lugamba Abaebbulaniya 9 olunyiriri lwa 11 lugamba naye Kristo bwe yajja kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono amakulu etali ya mu nsi muno. Wulira, amakulu etali ya mu nsi muno ekitegeeze n'eri mu ggulu etali ya mu nsi muno. Olunyolo olw'ekkumi so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyama naye lwa musaayi gwe ye n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. Kyekyaliwo bw'ayingira mu ggulu yayuza kateni ziri n'ayingira. Kyobala Yesu ne bwe yali afa ku musaalaba zino kateni z'omu yeekaalu zaayulika. Bayibuli egamba nti ejjigi ly'omu yeekaalu ne liyulika, meaning that yali akomezza saddaaka ezo ez'okuyingira watukuvu awatukuvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ye n'ayitamu n'ayuza eggulu n'ayingira n'agenda n'ayingira mu weema eri awatukuvu. Bayibuli egamba olunyiriri lw'ekkumi n'olumu lugambye nti naye Kristo bwe yajja kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono amakulu etali ya mu nsi muno so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana naye lwa musaayi gwe ye n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. Olunyolo olw'ekkumi kuba obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu lyente enduusi ebimansirwa kwabo abalina empitambi bitukuza okunaaza omubiri omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gukunaaza ddi at the moment of salvation mukadde ak'okulokoka. That is when the blood of Jesus, its cleansing is confirmed on you. Okutukuza kwago we kukakasibwa ku ggwe kubanga Bayibuli egamba we tuzaalibwa omulundi ogwokubiri olw'omusaayi n'amazzi n'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. There at the moment of baptism in Jesus Christ, you are purged, you are cleansed with the precious blood of Jesus once and for all. Toddamu kunaazibwa. Kyokka abatume baayogeranga ne bagamba gwatunaaza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era bw'onoogera n'onoonya Bible verses ezikwatagana
ku musaayi gwa Yesu Kristo. Haleluya. Ezikwatagana ku musaayi gwa Yesu Kristo, ojja kukizuula nti abatume engeri gye bagwogerangako yalinga yanjawulo nnyo. Bagwogerangako mu ngeri egugulumiza nti it washed us, it cleansed us. Haleluya. Gwatunaza, gwatutukuza. So si gugenda kunaza, so si ngukoola, no, gwatunaza. Praise the Lord. Gwatunaza. Hallelujah. So mungeremo bendala, gwatunazaako ebibi, gutujjako ebibi. So omulimu gw'omusaayi gwa Yesu Kristo kutujjako bibi, gubitujjako gutya. Jukira guli wali mu maaso g'entebe ya Katonda y'ekisa gutuwolereza. Yengeri gye gutujjako ebibi, so si guyitayo. Yokana mbaluwa Yokana esoke sule soko nyolo omusanvu lugamba nti the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Gutujjako ebibi byonna gutya. Jukira gwaweebwayo maaso g'entebe y'ekisa. When we repent, bwe twenenya olw'omusaayi guli ebibi bijjibwawo, kubanga guli wali gwo gukyatuwolereza. Ne bwe tuba mu kwonoona wakati gwo gubeerayo nga gugamba sonyiwa. Lwaki? Because bwe bulamu bwa Yesu Kristo bwe yawaayo obwo bugamba nti tusonyiyibwe. So when we repent, bwe twenenya, confirmation y'omusaayi eri obutukuvu bwagwo bwe gwatuwa bukakasibwa muffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Whenever we repent, Revelation 12:11 egamba, and they have conquered him by the blood of the lamb. Tine bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Lunoonyiri abamu nagambye abagukoola lwe beekwasa. Ne bamuwangula kinotinge bamuwangula. This is past tense. Because of the lamb and by the word of their testimony. Hebrews 9:22 negamba, indeed under the law to wansuwa amateeka almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. Awatali kuyiwa musaayi tewali sonyiwa bibi. Kitegeeza ki Yesu bwaguyiwa automatically waliwo sonyiibwa ebibi. To who? Eri eyeenenya. Hallelujah. Kyova Abefeso 1:7 egamba, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Nti muye tulina okununulibwa okuyita mu musaayi gwe. Lwaki? Si tugugwowola obudde olwo. Lwakuba nti gukola gutya? Gwayika. Praise the Lord. So n'olw'ensonga eyo, the blood of Jesus, bonosanga abatume bye bagwogerako, knowing that we are ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold. Petero ekisooka 1:18 ne Petero ekisooka 1:19 egamba, but with the precious blood of Christ. Mwagulibwa na musaayi. Genda olabe Petero ekisooka essula esooka kanji kusomere. Petero ekisooka 1 Peter. Petero ekisooka essula esooka olunyiriri lwa 18 egamba, nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, feeza oba zaabu, mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala, ye Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kansubiraawo munfunye bulungi nnyo. Olw'19 lugaye nti wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala, ye Kristo. Praise the Lord. First Timothy nagamba, Timotheo ekisooka 2:5, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Tukubanga waliwo Katonda omu n'omutabaganya omu wakati w'omuntu ne Katonda, nga ye Kristo Yesu. Hallelujah. Musajja Kristo Yesu. Hallelujah. So in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Colossians 1:14. Hallelujah. Abekolosaayi 2:2 Bible egamba, through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Banange, ennyiriri nnyinza okuzoogera ne nkoowe
n'ennyingi. Waliwo Abefeso 2:13 nyingi sijja zimalayo. Mukama bampera omukisa. Nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega wa THEIOS DIVINUS Outer Church kiri mu Kivu Kampala Uganda. Bw'obeera ne consciousness eno ku njiri kijja kuyamba nnyo okubeera nga by'osaba bitambulira mu kigambo kya Katonda. Musigale nga muwereddwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sande ennungi. Mukama abankuumire.